Tugenze kusuula egamba nti Malie atandika okukola mu kyuma kya sukaali. Malie atandika okukola mu kyuma kya sukaali. Zolaga omulungi teziriwa olwali olwo nga olunaku lw'omwezi lumu ogwa Ntenvu nga lutuuka. Ku makya nnyo nga Sondera n'ayita Malie kumusasula musaala gwe, yali tannagumuwa n'amugamba nti Malie, ndowooza weetegese okugenda olwaleero ng'omukyala bwe yakugoba. Saagala abasajja batubulira abanyo bakazi baabwe, naye nze nkusaaliddwa nnyo, wabula sirina kyakukola kubanga ye mukyala wange takwagala mu maka gano. Kyamukisa mubi kubanga nange sirina gye nnyinza kukutwala kaakati, wabula obadde mukozi mulungi nnyo era nze emirimu gyo mbadde ngisiima, naye munnange abakyala bazibu. Ye kaakati olaga wa? Nyinza okukufunira ewa munnange n'ogiranga omukolera. Malie kwe kuddamu nti mukama wange, mu kiseera kino sirina kifo kituufu gye ngenda, wabula ndowooza kugenda wa mukwano gwange gwe bayita Sendoddo, abeereeyo e Masese ku mwalo, ampe ku magezi. Sonderane yamulagirira gy'akolera bw'aba asobola amusanga eyo ku mulimu, so si waka, si kulwanga asangayo oli lupaalanga n'amuwalabula. Sonderane kye yava akwata mu nsawo ye y'ekkooti n'aggyamu ssente zonna Malie ze yali amubanja n'azimuwa. Yamuweerako ne siringi endala 2 n'amugamba azeyambise mu bizibu bye ebitali bimu. Malie n'afukamira ne yeebaza nnyo Sonderane era n'amusuubiza okudda amangu mu ofiisi gye yali amulagiridde. Sonderane yakwata motoka ye n'agenda ku mulimu. Wano Malie yaddayo mu kayumba ke n'akwata ensawo ye ey'omukeeka nnyina gye yamuwa, gye yamulekera, n'ensawo ye munne Masaaba gye yamuwa, n'ateekamu obugoye bwe obuyabayaba bwe yali aguze awo mu katale Jjinja ne bulangiti ye. Olwo n'adduka za mbwa okugenda ku siteegi ya takisi eziraga ekakira. Wano teyabandaalawo era essaawa okugenda okuweera 2 ez'okumakya nga mutaka mu kyuma kya kakira e Jjinja. Ayongera n'agamba nti eyo nno ye yali essaawa yennyini gye yali yeetaagirwako okutandika omulimu. Yayitawo mu mulyango n'ayingira mu kyuma anoonye Nampala gye yamugamba okumusanga. Olwayingira bw'ati nga Nampala kwakuba amaaso. Abakozi baali bangi nnyo abaali beefubutika mu kyuma nga bava mu buli mulyango gwonna ogwali guyingira. Malie yeewuunya nnyo okuwulira ekyuma kino engeri gye kyali kiwuumamu n'okulaba enkobe ennene nga ziyitingana buli wantu. Musajja wattu ne kamunguluze n'amukwatirawo. Nampala yamuwa ekisumuluzo ky'akayumba ke yali amaze okumulaga luli lwe yajja ku kyuma. N'amulagira atwaleyo ebintu bye alyoke akomewo okutandika okukola. Kino yakikola mu bwangu ddala era n'akomawo. Nampala yamulambuza bye yali agenda okukola. Omulimu omukulu gwali gwa kukulembeka sukaali awedde okukolebwa era n'okumutwala mu sitoowa gaggadde yali okumpi n'ekyuma. Ku lunaku olwo bwe zaawera essaawa 11 akagombe ne kavuga. Olwo abazze ku makya ne bannyuka ate ekibinja ky'abakola ekiro ne kiyingira.
Bwe bamala okunyuka yabuuza omuvubuka omu gwe yali alabye mu kkolero nga naye akola omulimu gwe gumu gy'ayinza okusanga obuduuko obutonotono asobole okwegulirayo obuntuntu obutono. Omuvubuka teyali mubi, n'amukulembera n'amutwala mu buduuko obwali okumpi n'ekyuma era n'amulagirira n'amulaga n'akalabo k'emmere abakozi abasinga mu ddala abo abawuulu mwe baalyanga. Maria yagenda mu kaduuka akamu neyeegulirayo omukeeka anti yali talina waagenda kusaluba kubanga mu kayumba teyasangamu wadde enjole y'essubi. Yateebereza okulya mu kirabo buli lunaku eky'emisana n'ekyeggulo n'alaba nga tekijja kusoboka. Kyeyava yeegulirayo obusefuriya bubiri obutonotono, essowaani 2 eza paasi n'eggama emu ne kattadooba. Anti obusefuriya Sundirani bwe yali amugulidde mukyala teyamuganya kugenda nabo. Marie yakwata eridda mu kayumba ke ate munne n'agenda okunoonya gye gwali guwoomera. Wadde omuvubuka ono yagezaako okusendasenda Marie bagende bonna naye Marie yagaana. Marie agenda okutuuka ewuwe ng'obudde butandise okukunira. Ennyumba z'abakozi aba wansi zino Marie mwe baali bamuwadde ennyumba temwalimu masannyalaze. Marie kyava akoleza kattadooba ke n'atandika okukola obulimu bwe mpolampola. Okuva ku lunaku Marie lwe yatandika okukola mu kyuma kino obulamu bwe munnange bwakyukira ddala era n'ayongera okunyweza empisa ze ez'emabega. Marie yali tanywa mwenge wadde okwesembereza ekintu kyonna ekitamiiza. Yali tayagala bawala era nga tabeesembereza. Emikwano gye egy'abasajja gyali gya munyoto nnyo era nga mikwano gye ddala egy'okugumba mibale mawujibalira ku ngalo. Maria yali muvubuka waggume era atateranga kunyumyanyumya n'abantu nga bw'olaba anyumya n'abantu ng'abo baba banne ddala. Teyalina mikwano gy'abavubuka, mikwano gye gyonna nga gy'abasajja bakulu abattuludde. Yali yeewala nnyo ebiduula. Teyalina muzannyo gwe yali anyumirwa okuggyako okugenda eyo okutambulatambula ku mbalama z'ennyanja ate nga akikola bw'omu. Omuzannyo gw'omupiira nagwo nga takyayagala. Kaakati olwo ku nnaku ez'awangu olw'eggulo nga nnyuse yagendangako mu ekereziya okutendereza omutonzi. Ebiseera bino yali muvubuka nga asuumukidde ddala. Nakutegeeza nti yali musajja wa kiwago era ng'alabika bulungi nnyo. Obuwalawala bw'omulayini yali abapakasi bwagezangako nnyo okumuleeterako oluboozi naye nga wa alinga jjinja nga bwera bwamala ne bumuvaako. Buli makya yakeeranga ku mulimu gwe era bwe yannyukanga n'adda ewakaawe ne yeetuulira. Mu nnaku ezimu ez'oluzeggandaalo bwe yamalanga okunnyuka n'ayitako e Masese ku mwalo n'aboza ku mukwano gwe Sendoddo ate olw'eggulo ennyo n'akomawo ewaka. Olw'okukola kwa Maria ennyo era n'olw'obuvunaanyizibwa bwe yalaganga ng'ali ku mulimu, emyaka nga giyiseewo ng'ena baamukuza. Olaba Maria ajjirira ng'anaamu ekyenyi. Baamukuza ne bamuwa okulabirira abakozi abaakolanga mu kitundu ekyo. Wano teyalekayo okukola n'amaanyi era n'obwesigwa. Yagenda bugenzi mu maaso nga bugolo. Bwe baamukuza ne bamuwa okukulembera ekitundu kino, bakozi banne baamwagala nnyo era naye n'agezaako nnyo nga bw'asobola okubalungamya era n'okubayamba mu bizibu byabwe. Ku nkomerero y'omwaka gwe yatandikiramu okukola mu kyuma kino, bakama be baamuggyayo wansi mu kkolero olw'amagezi ge era n'obugezi n'obugezi bwe ne bamutwala mu ofiisi munda okukola obwa boy ofiisi. Simanyi olaba Maria bwadduka emisinde. Mu mulimu gwe guno omupya yalina okukola emirimu mingi egyali gisinga n'egy'obwa boy ofiisi. Ababoy office ababulijjo kubanga wayitawo akaseera katono ne bamuwa okukulira baboy office bonna abaali mu kkolero. Simanyi olaba Marie. Abaali basekerera Marie simanyi mulaba. Kale nga office zonna azirambula okulaba nga nnyonjo era nga zonna zitereddenga we baamugamba.
Mu kuyita mu ofiisi zino yasanga nga abavubuka abaali basomye obulungi nga bakakalabya emirimu gyabwe egy'enjawulo. Kye yasinga okwewuunya ennyo kwe kulaba nga abavubuka bano buli kiseera bambala bulungi ne batonnya. Abasinga bayambalanga amasuuti agalabika obulungi ennyo nga basiba n'amataayi. Abamu baalinanga n'emmotoka zaabwe ku bwabwe ssebo nga mwe bajjira. Bwe bannyukanga nga baddayo ewaabwe mu nnyumba zaabwe zitemagana kampuni eno ge yabawa. Wano Marye ne yeevuma obutasoma ne kimuluma nnyo mu mwoyo. Bonna omwaka Marye mwe yatandikira okukola gugenda okuggwako yali naye asobodde okwegulirayo obuntuntu obutonotono. Gamba nga aguzeeyo akatanda ke bayitanga banko ne bulangiti endala kubanga eri Masaba gye yali amuwadde yali ejjudde ebitulituli nga tekyamubugumya bulungi. Yagulayo ebikopo ne sowaani eby'ebbumba yabajjisaayo n'akakabadde akatonotono ak'emiti gya kalitunsi mwe yateekanga ebintu bye. Ettaala y'ekirawuli, obuseppiki, obutebe bumwasajjute buna omulaba Marye nga buliko n'obutto n'akameeza kamu akaali mu ddiiro wakati n'obuntuntu obulalalala naawe bw'omanyi omuntu bw'atandika ng'akola amaka. Munnange ekirungi omuvubuka ono Marye yali muyonjo nnyo okutwanjagala abasajja abayonjo oba bali ludda wa? Njagala nnyo omusajja nga muyonjo. Munne Sendoddo oluusi yamukyalirako era ne yeewuunya nga takyali Malyoli bwe basulanga naye ku mwalo nga balinga abasula mu nnyumba y'omunya. Nga takyali oyo Marye ssebo. Munnange mu bantu Marye be yasinganga okwegomba ennyo mwe mwali omwami gwe bayitanga Saamu Ntwatwa. Eyakolanga mu ofiisi gye baagabirangamu omusaala. Mu ofiisi eno yakolangayo ng'omubazi w'ebitabo oba muyita akawuntanti. Omuvubuka oli yali mweyagaze okusuula enjuba era nga tatera kwogerayogera n'abantu baba beeyagala abo. Bannange ababaga b'ensimbi bwe yajjanga okukola ng'abeera mu mirimu gye gyokka era olw'eggulo ng'akwata mmotoka ye nga yaddira waka. Teyalyanga kintu kyonna ku mukolero muno nga takirya. Ku ssaawa ez'ekyemisana yakwatanga mmotoka ye n'agenda, oba ekyemisana yakiryanga wa oba mu maka ge oba mu wooteri. Ne Marye munnange teyamanya mu ofiisi omwo omuntu Saamu gwe yabuuzangako yali Marye yekka. Oba lwaki? Ndowooza ye muntu yekka yamusanyusanga. Munnange lumu Marye ku ssaawa ez'ekyemisana yali ayita mu ofiisi kwe kusanga Saamu ng'akyali mu ofiisi ye alina by'akola. Oba kyali ki? Oba gyali mirimu nga gyemingi tewali yamanya. Bwe yamusanga n'amubuuza era n'amuddamu nga amutunuulidde. Marye ng'akozesa omukisa guno okugamba Saamu bye yali ayagala kubanga Saamu yali tatuukirikika. Saamu yalabanga Marye alina ky'ayagala okumugamba kye yava amubuuza nti Marye obadde oyagala kuŋŋamba ki? Ndabanga alina ky'oyagala okuŋŋamba. Ko Marye nti ssebo nina kyenjagala okukugamba bulijjo ssebo nga njagala okukwebuuzaako amagezi naye tofunika. Ssebo tofunika ssebo oli muzibu wa kufuna. Ko Saamu nti magezi ki? Magezi gangeri ki g'oyagala nkuwe? Yita nno mu byangu kubanga nkereye nnyo njagala kugenda kulya kyamisana mbadde n'emirimu mingi nnyo wano olwaleero. Ko Marye nti mukama wange njagala okweyongerayo okusoma kubanga njagala nfaananeko ng'abavubuka bannange abakola wano. Nasomako nga ndi eyo ewaffe mu bizinga by'Essese n'enkoma mu P3. Nakomako mu P3 naye nali njagala nnyo okusoma naye kitange ne mmange ne banfaako nga nkyali muto nnyo naye mukama wange njagala ompe ku magezi. Ko Saamu nti ye kaakati oyagala kusoma mulimu ki? Ko Marye nti njagala kusoma mulimu gwa kubala bitabo nga ggwe ssebo kubanga buli lwe nkulaba nkwegomba nkwegomba ssebo era ne mpulira muli nga ekyo kinzita.
naye simanyi oba ndikisobola. Saamu kwe kumugamba nti Mali naawe lwaki ogamba nti toli kisobola? Ekintu kyonna ku nsi kuno bw'oba weewaddeyo okikola ng'omaliridde mu mmeeme eyo, ng'okikola ng'omaliridde mu mmeeme eyo toyinza butakisobola. Naye kibi olulimi Olungereza luno kumpi tulumanyi, ate nga bw'oba oyagala okuyiga okubala ebitabo olina okuba nga olukazizza munnange. Naye ekyo Mali tekikuterebula kubanga ennimi bayiga njige, era omukulu wano omukulu gundi ono yaliko mu Parliament yali olulimi alumanyi bulungi nnyo, naye nga munnange ntwatwanga wa Mali magezi lulimi bayiga luyige n'olukuba obudinda Olungereza osobola ddala okuluyiga. Kaakati n'amagezi genkuwa sooka osome olulimi olwo olyoka olowooze ku kkosi eyo gy'oyagala. Kaakati ennaku zino wano mu Jjinja waliwo amasomero agasomesa Olungereza. Nandikuwadde amagezi ogendeyo. Omukulu w'essomero eryo mukwano gwange nnyo, nja kukuwa akabaluwa ogende omulabe. Owulidde Mali? Oyinza okusoma koosi ey'akawungeezi. Oyinza okutandika essaawa nga 11:30 n'ovaayo ku ssaawa nga 2 oba 3 ez'ekiro. Ekyo kikukola bubi Mali. Ko Mali nti ekyo nkisiimye nnyo mukama wange era tekinkola bubi n'akatono. Saamu kye yava ajjayo akakalaamu n'olupapula n'awandiikira omukulu w'essomero n'alagirira Mali essomero we yali alina okulisanga, n'amuwa akabaluwa n'amusiibula. Mali era nga engeri ye eya bulijjo n'afukamira munnange mu maaso ga Saamu ne yeebaza n'akatagga. Omwana ono Mali teyalinda birala, naye waliwo omukulu omu yaŋŋamba nti mwabaganda okwefukamiza okwo kwe kubaleetedde okuba nga muli wansi nnyo buli kiseera mwe mwefukamiza. Abakyala ofukamirira otya muntu munno omufukamirira otya? Mukulu yali eyo Sheema nali mukyaliddeko nanga Abaganda ezo zensobi ze mukola buli kiseera kwetula kufukamira kubeeraawo yesebo. Naye munnange obwo buwangwa, newankubadde omwana omulenzi nga Mali kale kyamukuliramu yalina empisa, naye obwo buwangwa bwaffe tolina bw'otwawula. Kati Namanda Kasalina waabwe nga ntwandika okukangabala ku muntu omukulu nga mulaba mu mmunye, obwo buwangwa tolina bw'obugira. Naye omukulu yanga nti ekyo kye kijjiza Abaganda naye sebo omuntu ate simanya ekintu kyogere ebyo byekwetula ekintu kyogere bw'oba ogenda kufuluma mmanjo bagambe nti ngenda kugira. Omukulu bwatyo sebo yanga nakyo ne bakiraba ne bakituvunaanira sebo, naye nga nedda. Naye Mali yafukamira ne yeebaza. Munne Mali teyalinda birala. Essaawa y'okunnyuka bwe yatuuka yakwata mangu takisi okugenda e Jjinja n'agenda ku ssomero Saamu gye yamulagirira. Omukulu w'essomero yamusanyukira nnyo, yamubuulira byonna ebyali byetaagisa olw'essomero era n'amugamba akomewo enkeera atandika okusoma. Olabye ekiro ekyo kyonna Mali yasula alowooza engeri gye yali agenda okukwatamu omusomo. Ate bwe yajjukiranga akantu kali Saamu ke yali amugambye nti ekintu kyonna ku nsi kuno bw'oba weewaddeyo okikola era omaliridde mu mmeeme eyo toyinza butakitagguka, tekisobola butagguka. Awo ne yeeyongera amaanyi n'okumalirira. Munnange enkeera Mali n'atandika omusomo nga mumalirivu nnyo era nga mugumu. Omukulu w'essomero yamulagira okuleeta ebintu bye yali ateekwa okujja nabyo ng'agenda okutandika omusomo. Bino bye bintu omukulu w'essomero bye yamugamba aleete. Okusookera ddala n'amugamba nti ebirala yali wakubireeta koosi nga bwegenda mu maaso yalina okuleeta obukalaamu obuwandiika obwa bbululu 2, ebitabo ebiwandiikibwamu eby'emisittale nga bya miko 96, buli kimu ebitabo 6. Obutabo 2 obwali obusookerwako mu koosi eno nga bwawandiikibwa abawandiisi Abangereza. Sente ez'okusoma zaali siringi 15 n'obutundutundu obulala
okusoma. Maria yali tamanyi gyagenda kugula bintu ebyo, kyokka omukulu w'essomero n'amulagirira bulungi gy'ayinza okubigula mu kaduuka akamu akaali katunda ebitabo mu kibuga Jjinja. N'abimuwandiikira ku lupapula